mumanye wa Nkonko mu kiko. Emirimu ennaku zino emirimu gitambula mpola engeri gy'akasana gye kalimu engeri ya January ng'emugiraba. Si gy'amaanyi ne bakasomera batono bajja omuumu. So n'omusaala kale giri wansi embeera gitali wansi n'olwansonga enkoko omusana mungi. Naye kati era mwamwetaagamuko oba simanyi kale okutwaliza awamu. Naye ngeri gitambula naye katusabe omwezi guba guweddeko omwaka ogujja kabe kinaabeerawo. Naye era si amaanyi nnyo bye tukolakolako mpolampola bitambula mpolampola. Kyekyosa. Oba bali b'enkoko bayiba anti era bibimu kati bakasoma batono ekikulu mu sizoni nga zino ez'okuzaayo abaana ate bongera ddala okukendeera kubanga ndowooza abantu baba balowooza ku kyasu kuzaayo baana. Bakasoma wano tubafunako mu nnaku nkulu Krisimansi, Easter, naye ennaku zino enjereere tubaawo mu ngeri yakweyiya n'engeri gye tubeerawo Katonda yagimanyi ffe tetukyasobola bibala obola Katonda yatubalira olaba bulabi ng'omwezi ogumazeeko naawe weebuuza oba nakumalako otya kubanga kati kizibu nnyo okuteeka ssente mu mulimu. Tugeze mu nkoko wano ebiro omuntu batundamu ayinza okulowooza nti omukoko omuntu ayinza kukozesa busente bakozesa busente sente naye akakadde kasuubula enkoko 3 oba 2 3 lwekirweziti nkagwako naye akakadde ng'akatadde mu nkoko wayita omwezi n'okanyoomyamu nekakubula ate buli lwobeera nga enkoko olina era buli bizinesi yonna nga kapito olina mutono ate era nakyo kikukosaamu kuba bakasoma baagala nnyo awantu awajjudde awali ebyakabi kuba buli sayizi kati ebyo obuzibu obuliwo ne sente abaziwa ntubalaba naye tetukyasobola abantu mabanja nga baddusiza wano bangi ne bava mu bizinesi babanoonya kubanga tosobola kuteeka sente mu bizinesi wayita myezi 2 n'ozinoonyamu nga zikyawera. Weewuunya oyinza n'okunoonya nga n'ezizo zaalimu n'onoonyamu ezibakola nga mwezi omweziri nga nazo tokyazirako. Kale yembeera mutuwangaala bwetyo ebizibu ebya bulijjo. Akatale tekasaanira mu kibuga kikulaakulana bwe kiti nga Mukono obiraba twewuunya bubuga obuba nga butono nga Lugazi kufuna akatale ak'omulembe. Mukono ne tubeera nga tukokyakolera mu katale wekatono obuzibu bwaffe ekikulu akatale okukatuzimbira nga kali ku mulembe omutuufu ogusaanira ekibuga kikula nnyo kino Mukono naye okubanga kirina akatale akakyafaanana bwe kati tekitwenyamiza. Tusaba gavumenti etuyambe nga bwezimbidde abalala naffe ab'Emukono tugisaba Mukulu Museveni bwe tumanyiye gavumenti ye byonna mu byonna tumusaba mukuzeeyi simanyi jjajja w'abaana nze siri jjajja wange kubanga siri mujjajjawo naye jjajja w'abaana oba taata atuyambe akatale kano naffe akatuzimbire akwatizeeko kanso terina ssente muzeeyi agiwa akatale bakatuzimbe naffe tukolereko awalungi kuba bwetonya wano ogw'omwala gufuladinga wano negutuuka eno gwatwala n'abaana juzi amawulire mwamu eri ne bafa kakati bwatuzimbira akatale kano mukulu pulezidenti ne gavumenti ye ajja kuba tukoze bulungi nnyo kitalo. Nakubuuza kasente mmeka n'omugamba kasente bweziti n'okamukwasaamu natambula n'agenda kitegeera naye oba oli wajja okutwala andageze nti oli atutte kiba kizibu nnyo okuddamu ofuna kasitoma omulala ajja okukatwala naye ate waliwo abasinga nga ye akugamba ayina nti weebuliye naye ng'ate ababutwala be baki be batono. Nakulira wano mu kifo Mukono Kame market. Omusolo si mubi kuba bakama baffe tebatukwata bubi batugumiikiriza
olw'embeera bweri emirimu ennaku zino tegitambula nnyo bulungi olw'ensonga tutunda menvu ovakedo ng'ebyo abaana bali mu luwummula ate nga abalala bateekateeka kufuna ssente zakuzza abaana ku ssomero ati okuzza abaana ku ssomero embeera neebeera nga yeesikamu abaana bandibadde basiika kabalagala batwala agakaani nago gengera ne gabeerawo tegatambula bulungi naye nga situbadde bubi tetuli bubi oba tetukwatibwa bubi ne bakama baffe batukwata bulungi. Kikeno tufa katali kaganya ozimbibwa mu kiseera kagegulwa kanazimbibwa naye tekazimbibwa tufa kabwetonya kabeera kakyafu bakasitoma tebajja tugulako ebintu bya layisi biseera tubeera mu bintu bya layisi tetukulakulana tudda mabega katali ake waffe kekadde mabega buli myaka na myaka biseera ffe tudde mabega tetulina nkulakulana yonna naye bwe batuyamba ne batuzimbira akatale tuyinza okukola ki tuyinza okuva emabega naffe tetukulakulana kunga obutale obulala bukulakulana. Abadde baweereddwa ssente kubagulako bifu ekyo baakigaana nefunikira nga amasaaga abatu nakubuza kasente mmeka n'omugamba kasente bweziti n'okamukwasamu natambula n'agenda kitegeera naye oba oli wajja okutwala kandageze nti oli atutte kiba kizibu nnyo okuddamu funa kasitoma omulala ajja okukatwala naye ate waliwo abasinga nga ye akugamba ayina nti weebuliye naye ng'ate ababutwala be baki be batono. Kakati basebo ne banyabo nsanyuso basinkana abamawulire erinnya n'eddoboozi Nakyanzi Fatuma omukulembeze w'abakyala Kame market. Embeera gye tukoleramu ennaku zino nga bwe tuli nti tuli mu January abasubuzi ssente entono bakasitoma batono ddala naye ng'era tubeerawo ne twetetenkanya ng'abantu ate nga bw'omanyi ebiseera ebisinga mu butale tuli bakyala ebyetaago bingi obuvunaanyizibwa tulina bungi nga bamaama naye embeera ya ssente ntono mu katale n'ekirala ekisingira ddala otutawaanya era ndowooza kye kimu ku bisinza otubuzaako ssente nga bw'olaba nti tulina obutale bungi obutwetoolodde ate nga akatale kaffe nga bw'okalaba enkuba bw'etonnya obukyafu buba bungi kati abakasitoma tebaagala kujjayo olw'embeera y'ebisooto nti ebisooto bingi awo we tusabira gavumenti etuyambe efeeyo nnyo ku nsonga y'otuzimbira akatale tusaba abakulembeze baffe abawaggulu abatutwala balwane nnyo ku nsonga yaki y'otuzimbira akatale nti ffe embeera abakolera mu kano akatale ka Kame market etunyigiriza bakasitoma baba batono ebisooto naddala ng'enkuba etonnya etuyisiza ddala bubi bakyala baffe abasinga tebalina emidaala mitono tegitumala ng'abakyala n'abantu abalala betukola nabo so bwe batuzimbira akatale kiba kituyamba nti emidaala giba gyeyongedde obungi buli muntu aba afuna w'akolera naye kati abantu abamu bakolera mu bibangirizi omusana gubookya gwonoona emaali yaabwe oyinza okusanga nga ddala abantu abatunda watermelon bakolera mu kifo kya mu bbanga watermelon omusana bwe guzikuba zoonooneka enanasi zifa omusana zikala nebagenda okwesanga ng'abantu abo bakola loosi mu mbeera eyo bwetyo si bintu byabwe bye baleese ne biba nga tebivaamu ssente tulina abantu ng'abakolera mu byennyanja tebalina we batereka byennyanja byabwe nga bamaze okutundako ebisigalawo tebalina wabitereka n'osanga ng'ebyennyanja bikeera bibavunzeeko olw'embeera nti tebalina wabikola ki wabikuumira ayisi naye aba wakugula ate oluusi akasente olina katono k'ofunyeeko kati n'omaliriza ng'emaali ekwononeseeko so tusaba gavumenti singa etuyamba netuzimbira akatale embeera eyo obaoliawo yandibadde ekola ki ekyukamu njagala kwogerako ku bakulembeze baffe abalwanye ennyo mu mbeera eno okuba nga etambula tulina nga abatawuni kiraka abawa municipality owa division tulina chairmani waffe mwami Kabanda Robert Peter ayimiriddewo nnyo naffe tulina speaker wa district mwami Alani
bayimiridde nnyo naffe mu nsonga zino nga zitambula. Twagala beebaza. Njaga kwebaza kyamaani wange mwami Sserunjoje nti buli kaseera bwe batuyitira nga waliwo ensonga yonna tusituka tukawola ki ne tutambula ne tugenda ne twogerezeganya n'abakanso naye ng'embeera y'akatale kasasiro tulina ekizibu kya kasasiro mu katale wano akusumbuwa nti bye tutunda bivunda buli kaseera kasasiro atujjulako. Twetaaga ne baba nga basobola otuyamba at least emirundi 3 mu wiiki ne baba nga batujjako ki kasasiro. Abakyala tulina toyileti ntono tezitumala ng'abakyala tuba twetaaga ebifo ebyokugendamu nga bitukola ki nga bitumala ate neyo yennyini gye tulina simanyi oba ani avunaanyizibwa naye bw'abanga musawo wa kanso yavunaanyizibwa ku nsonga ya toyileti tusaba atuyambe babe nga toyileti bagirongoosa buli kaseera ebenge kyekola kiterwaza abakyala. Naddala nze njogera nnyo ku nsonga y'abakyala bingi nti ndi mukulembeze waki w'abakyala mba nina okuba nga mboogerako nnyo olw'embeera nti mwe tukolera n'embeera mwe tutambulira ffe ng'abakyala twetaaga bintu biyonjo